Tezivuga engoma endala entono tesobola kuddamu kuvuga nate ng'engoma enene ekoze eki kata mukono kata kola gikata mwebalire ddala DJ banange abazadde b'ekaraki kiceno abazadde b'ekaraki mwena tusava n'obwemu tuli basanyufu nnyo ng'essomero lya Kondero Junior School kubantu twatuza abaana 58 abaana 38 ne bajjira mu ddaala erisooka abaana 15 era 3 ne bajjira mu ddaala eryoku tuli basanyufu nnyo era tusooka okwebaza Mukama Katonda n'ennyongera okwebaza management n'abazadde awamu ne ttiimu yaffe y'abasomesa be tukoze nabo tubeebaza nnyo mwebale ddala twongera okusaba nti omwaka guno nga wetutandise tuwa abaana twongera abaana kuva mu bebe class tuka mu kibiina ekyomusanvu tusaba nti abaana baffe tubalabirira bulungi tuli both day and boarding section abaana baffe ab'omu kiso tubalabirira bulungi tubaliisa bulungi amata tugateeka mu buugi abaana baffe ab'ekiso ne banywa ne baliirako n'eggi bulungi nnyo wonna ku wiikendi abaana baffe balya ku nnyama bulungi nnyo ne balya n'enkoko tubalabira bulungi tubawa ebyemizannyo volleyball n'emizannyo emirala gyonna gyegiri. So we are a school which gives quite assurance and we are diligent as a team. Thank you so much. Era tubasaba nti mutuwa abaana tetujja kubasuulira fiizi yaffe fiizi ntono nnyo mitwalo 6 mu kisulo atedde mitwalo 2 n'obugirira obutono. Tiririzo neera tujja kukikuba neera era tutongere neera era tutakikuba neera kale mwebale nnyo mwebalire ddala tubalize okuwandiika abaana bamwe era tubaweereze bulungi nnyo mwebale nnyo mwebale ddala essomero mbagambye eri ku international level ssomero ddungi nnyo tumanyi kusomesa tumanyi kukwata omwana bulungi tumanyi atuuka mu bifo nga tamanyi na kusoma tulina abakugu abasomesa reading twebale nnyo mwebale ddala katuddeyo ewaka tubalinde mucye tubawandiike mwebale kalaki era tuli basanyufu nnyo nga bwemulaba ttiimu yange waneeno batusanze abanamawulire ne batusanga mu kalaki wano nga tukikuba tuli basanyufu lwakuba tuyinza samwaka okuwedde ebbiri 24 zizenga nungi nnyo ate nga kintu ekyo kituufu twakikolerera tufunye first grades 38 abaana 13 ye second grade twatuza abaana 5 mu omu era netukubiraawo ne basembayo aggregate esembayo ziri 17 ate aggregate ezisooka ziri aggregate 6 z'abaana 3 first grade nziddamu ziri 38 second grade ziri 13 eyo bagise Continental Junior School era tuli basanyufu twasobola okusomesa abaana baffe bulungi ne bayita ate tukoze kuno gwekuloka naye nga tuze nga tukikola buli mwaka essomero eryo lize nga lisinga mu kitundu kyeno mwaka ku mwaka ekitwetera okukola obulungi bwekityo lwa nsonga nti tukola nga ttiimu essomero lyaffe lina ttiimu waka mu bazadde mu basomesa wamu n'abaana abo tubasomeseza mu kwagala abaana abo tubaharasinga tutukuba kibooko zino corporal punishment owaffe tukuli abaana tubalisa bulungi ne babeera balamu bulungi ne basomesebwa abasomesa ababaagala obulungi ne bakola bulungi nga tukuluka agamba so ekyo kitusobosesa okujja nga tukola performance etasoboka mu masomero amalala mu kitundu kye tulimu lwa nsonga tukola nga ttiimu ate tukola ekintu ky'okusomesa abaana b'eggwanga ng'abalala bakikola naye ffe tukikola mu ngeri ya njawulo ennyo kyobalaba tujja nga tukulembera abalala mwaka ku mwaka. Kayunga Road mu Kiyunga Town ku kidde bulijjo ekikubo kya Maramu ekitoyininga kala ku Kiyunga nga kidda bulijjo
essomero bwe lisangibwa ssomero ddungi era nga bw'olaba abasomesa wano mu kamera basomesa balungi era bafaayo. Kubiriza muzadde yenna eggwanga lyonna bw'oba oyagala embalire ya school fees yo gy'osasula mu masomero gonna leeta omwana wo kontinental school tugenda kumusomesa togenda kufiirwa ssente yo n'emu. N'engabo zaabwe kiri kwalayo.